85% of Ugandans have never seen another president in their lifetime. Not because the law allows it, no, but because he has always changed the constitution with the help of a compromised parliament, and he has always rigged elections with the help of a personalized military. Mr. President. How are you, Excellency? Just fine. But it's good to see you. Thank you very much. Here. Thank And you. the Prime Minister, Hello there. Princess Elizabeth, the Ambassador. How do you do? To meet you again. You wrote a book. I gave you a copy. You did, and I read it too. That's fantastic. Yes, Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ali munda mu ggwanga lya America. Obunkenke mu gavumenti ya General Museveni bweyongera buli lukya ng'ayongera okuteeka gavumenti y'omusajja omukadde w'enkofiira ku kisenge. Wuliriza nnyo. Emyaka 40 emabega General Museveni yasinkana president eyaliko ow'eggwanga lya America. Era nga General Museveni yazenga ategeeza ensi nti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ayagala kuleeta abazungu wano era ye musajja akolera abazungu n'ebigendererwa byabwe. Akatambiko olunaku olwaleero nkusaba okantereka ekigalo katambule nnyo ate okkalira owulirize ebigambo. General Museveni emyaka 40 azenga akukuta n'abasajja abazungu okutuuka olunaku olwaleero nga buli bikolobero byabadde akola ku Bannayuganda twebuuza lwaki ono takwatibwako abasajja abazenga bakola ebikolobero byebimu nga ye byakola ku bannansi b'eggwanga Uganda nga bakwatibwako era nga baggyibwa mu buyinza. Kakati waliwo ebyama ebizuuse wakati wa General Museveni n'eggwanga lya America byogenda okubeera ng'owulira. Kyokka nga Kyagulanyi Ssentamu Mitembo olutuukidde olunaku olwaleero ng'amaze okubeera ng'alinnya mu byama bino era ng'amaze okubeera ng'ate mukwano gwange ayonoona embeera eya General Museveni wali ku Bulaaya. Olunaku olwaleero olutuukidde nga Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yategeeza dda nti ali mu ggwanga lya America munda era gy'agenda okubeera ng'asinkanira abanene ababedde bakakensa abo abasalirawo ensi yonna ebyobufuzi byayo. Kaakati nno akasatiro keeyongedde munda mu gavumenti ya NRM. Omusajja Balamu Balugahale avuddeyo n'akubagana ne General Moses Kainerugaba. Kyokka nga bino bigenda mu maaso, General Moses Kainerugaba olutuukidde olunaku olwaleero ng'essimu ye wuliriza waliwo amawulire agamaze okubeera nga gafuluma nti munda mu State House General Museveni tibwabulwa azzeemu okubeera ng'ate amutabukira. Kakati jjukira nti ono baamugaana okuddamu okusamwasamwa n'okubeera ng'ayogera ebigambo ebitakwatagana ku Twitter oba gye wandiise X. Kakati omusajja ono okuvaayo n'alumba Kyagulanyi Ssentamu Mitembo mu ggwanga lya America ebigambo byongedde okubeera nga bimutaamira. General Moses Kainerugaba ebigambo byongedde okubeera nga bimukayira nga bw'ogenda okubeera nga olaba. Jjukira nti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yamaze dda okubeera ng'ate kitegeezebwa nti ono agenda kusinkana omusajja amanyikiddwa nga Donald Trump kawandula bigambo. Kyokka ng'ate Trump yavaayo n'ategeeza nga yakalayira titagenda kubeera ng'akolegana n'abakulembeze bonna bamaze mu buyinza myaka gisoba mu 20 nga ne General Museveni bulaketi gy'alimu amaze emyaka 40 mu ntebe y'eggwanga erya Uganda. Kyokka nkugambye nti emyaka 40 emabega General Museveni yasinkana president w'eggwanga erya America era nga neetuukidde olunaku olwaleero ng'amaanyi g'abadde akozesa mu Afirika ssaako okwetoola ensi yonna ne ku Bannayuganda abasajja abadde bamuli emabega babadde basajja bazungu. Kakati n'olunaku olwaleero ogenda kutegeera ate lwaki ono baamusudde mu kasero nga replacement ye si mulala yenna ye Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso Masaka tugenda kubeera nga tutuukayo ew'omukyala amanyikiddwa nga Justin Namere ebintu byongedde okubeera nga bimutaamira ebintu byongedde okubeera nga bimukaayira ssaako okubeera nga akalulu ke yanyagulula ku Rose Nalubowa oba NUP kongedde okubeera nga kamulakira nga bano boolekedde okubeera nga ate akalulu bagenda mu by election. Kakati n'aba NRM batandise okubeera nga ate bavayo ne boogera ebisongovu eri omukyala Justin Namere wabula nga n'aba NUP bawera nkolokooto bagamba akalulu kano omukyala yakanyakula nga ne byayogera byonna tebikwatagana. Bino byonna nga bigenda mu maaso tugenda kubeera nga twolekera ekimanyikiddwa nga foreign policy owulirize Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo engeri gy'atadde ekinja ku gavumenti ya Mwami Museveni. Mukutu gwa nkyukakyuka gwa muntu wa wansi gulwanira ddembe lya Uganda nga nze ndiwo okubeera nga ate tuttaanya tutemeteme tutaggulule ensonga empitirivu ezigenda mu maaso munda mu ggwanga lyattu Uganda. Wabula munda mu ggwanga lya America ku gavumenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ayongedde okuteeka ekiyinja ku gavumenti y'omusajja omukadde nga General Museveni bwe yakola mu myaka egy'ekinaana ne Kyagulanyi Ssentamu Mitembo olunaku olwaleero mu 2026 naye bw'atandise okubeera nga ate gavumenti ye agiteekako ekinyiga. General Museveni teyasuubira nti myaka 40 walivaayo ategeera wajjajja obuyinza wajjajja amaanyi n'engeri y'okumukwatamu okumujja mu buyinza. Emyaka gy'amaze ng'alimbalimba ensi kaakati no yafuna oyo
asiimulawo bulimba bwe n'alaga ensi amazima ekyanise gavumenti ye okutuuka olunaku olwaleero weetuukidde okubeera nga egwa ku ttaka. Ampuliriza ng'enkola yaffe nkusaba katambi kano kantereka ekigalo katambule nnyo Sheikh Ashraf gotambula naye musajja musomi wa ddwa kayingo. Njagala tutandikirewo olunaku olwaleero nga tetukulonzalonzezza owulirize ebigambo bya Balamu. Jjukira nti General Moses Kainerugaba yavuddeyo n'ategeeza nti Kyagulanyi yafuluma eggwanga Uganda nga 26 January. Kyokka Balamu ye akugamba nti Kyagulanyi yafulumanga ennaku z'omwezi 16. Wuliriza okumanya nga intelligence y'eggwanga Uganda nfu era nga ne Kyagulanyi Ssentamu Mitembo abaanukudde. Bino byonna ngenda kwera nga mbikulaga. Kyagulanyi kyakoze General Muhoozi okutuuka okuleeta oluyombo mu State House. General Museveni n'addamu n'aluma mutama ng'alumba General Moses Kainerugaba okuvaayo n'ayogera ebyasamwasama ku Kyagulanyi Ssentamu Mitembo gye yamulabisizza ensi yonna neeyongera okutegeera nti ekyamazima intelligence Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yagikuba ekigwo era yagikuba ekinmooni n'afuluma eggwanga Uganda era nga bw'ategeeza nti ajja kudda. Abasajja bano bakyalina olugendo lunene nnyo okukwata Kyagulanyi okumuteeka emabega w'emitayimbwa okumuteekako emisango egisoba 40 ono gye baamugulako eri eggulu nga bwe mwalaba era ne yafulumya ekiwandiiko kino oba samoni eno. Kakati nno muwala oyo naye naggalirwa ate oluvannyuma n'aweebwa beyiro. Kakati ampuliriza njagala osooka owulirize ebigambo bya Balamu. Bwe tubivaamu nkutwale ewa Muhoozi Kainerugaba olabe ebigambo byamuviiriddeko leenya General Museveni okuvaayo n'amutabukira. Wabula nga Kyagulanyi Ssentamu Mitembo nkugambye nti mu Amerika yayongedde okubeera nga ate alabisa n'okuteeka gavumenti ya Museveni ku nninga ekijja sooka olabe Balamu bw'atamwatamwa n'ebigambo ng'ate awakanya ebyo General Muhoozi Kainerugaba bye yavuddeyo n'ayogera nti Kyagulanyi yafuluma nga 26. Njagala owulirize nnyo ebigambo bya Balamu bino bwe tubivaamu ate tulyoke tusumulule mukwano gwange mu butongole akaleero lwogome. On the day of election, Bobi Wine could not even wait for declaration of election. He ran out of Uganda. He has been lying to you, eating fene, those old videos he made, that on this day, things he recorded long ago. He's a movie star, he's a film star. So for him, he's in London, he got a home, he has been living with Pastor Chaze in London. Now he has moved away from Crandon with Pastor Chaze. Now he moved to US, he's in Boston. So he's making money. Yes, nga General Moses Kainerugaba yakavaayo n'atutegeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yafuluma eggwanga ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwa January. Ate omusajja Balamu Balugahale nfanfe wa Muhoozi Kainerugaba atamuva ku kiddo ye atugamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yafuluma eggwanga ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwa January ng'omusajja byabakama Mujenyi Simon Engineer Dokitali tannaba kubeera nga alangirira akalulu ke banyagulula ng'ennaku z'omwezi 17 okusinziira ku Kyagulanyi Ssentamu Mitembo nga bwazenga ategeeza nti abasajja bano yabamegga mu kalulu n'enkoona n'enywa. Okusinziira ku bujulizi ne Diara Forms omusajja Kyagulanyi Ssentamu Mitembo akakasa agamba nti 71 obugwamu ye yali percentage ye era ye yawangula akalulu akakwibwa ng'ennaku z'omwezi 15 mu January omwaka gwa 2026. Kakati ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa January General Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'ategeeza nga Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bwe yali yeekwese mu embasi y'eggwanga erya Amerika era wano we wamuviira leenya n'okubeera nga yavaawo bubinyo ne Senator owa Foreign Relations ow'eggwanga erya Amerika eyamutegeeza nti ono ayitiridde asuse ne weyandikomye okubeera nga asamwasamwa ebigambo ng'ayogera ku ggwanga erya Amerika. Bwe yavaayo n'ategeeza nti eggwanga erya Amerika lyera erikwese Kyagulanyi Ssentamu Mitembo n'okubeera nga ate Twitter eno yavaayo n'agisiimuula eyamuzaalira leenya n'okutuuka olwaleero makayi byazaalira ku nsiko we byatandikira General Muhoozi Kainerugaba okubeera nga eggwanga erya Amerika libateekako olukongolo ne General Museveni kitaawe. Kakati Kyagulanyi ng'ennaku z'omwezi 24 yakwata akatambi kolaba ku sikrini wabula ono teyateekamu nnaku za mwezi. Kati oluvannyuma lw'okubeera nga yategeera nti abasajja bano bayinza okukozesa advantage eyo ey'obutayogera ku nnaku za mwezi ne boogera ebigambo Balamu byavuddeyo okwogera olunaku olwaleero nti obutambi yali yabukwata dda. Wuliriza nnyo okakase nti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo musajja si wa bulijjo ate mugezi ddala. Bwe yaddamu okukwata akatambi ng'ali mu bitundu eby'eggomba gye baaganzika oba gye baaziika bazadde be yayogera ennaku z'omwezi nga 25. Wuliriza Abannayuganda bannange muna Kyagulanyi Ssentamu Robert aka Bobi Wine leero nnaku z'omwezi 25 Sunday omwezi gwa January 2026 n'azoogera n'okuzoogera era obutambi bwonna obuze nga bukwatibwa obusembyeyo okukwatibwa ng'ali munda mu ggwanga Uganda azaabukwata ayogera ennaku z'omwezi. Kati Balamu akugamba nti ono obutambi buno yali yabukwata dda atya
ng'ate ateekamu ennaku z'omwezi yali yabukwata dda atya ng'ayogera ku ebyo ebigenda mu maaso n'asaasira abaafiiriddwa emaali yaabwe n'asaasira abagenda ewa General Museveni okufuna obuwumbi 5 bino byonna ng'abyogerako naye ng'amaze kwogera ti leero ennaku z'omwezi ziri 6 mwezi gwa January leero ennaku z'omwezi ziri 10 mwezi gwa January n'alamusa n'akulisa era n'ayozaayoza abayisiraamu okutuuka ku kisiibo kyabwe. Mujjukira bulungi nnyo ng'ebigambo bino President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ayozaayoza abayisiraamu okutuuka ku kisiibo kyabwe saako n'abatali bayisiraamu okubeera ng'ate nabo bagenda kusiiba. Wabula Balamu yakugamba ti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo buno obutambi yali yabukwata dda. Kakati ekyongedde okubeera nga kirabisa abasajja bano n'okubakuba ewala. Njagala owulirize, njagala olabe ebigambo Kyagulanyi Ssentamu Mitembo byavuddeyo n'awerekereza General Muhoozi okubeera ng'ate aleese oluyombo mu State House n'okutuuka okubeera ng'ate omusajja ono azzeemu okugaanibwa okubeera ng'atwitinga ekintu kyonna ekikwatagana ku Kyagulanyi. Wuliriza, jjukira omusajja Muhoozi emabega kaawo General Museveni yali yamugaana okubeera ng'avaayo okwogera ku lutalo lwa Amerika n'eggwanga erya Iran. Era ono bwe yazzeemu okubeera ng'abaka essimu ye yatandikidde ku Kyagulanyi. Kati ne Kyagulanyi yennyini amuzaalidde leenya wakati mu kumulabisa ng'ono yavaayo n'alumbagana amaka agaabamu kuba NUP ate mu mbeera y'emu nga yategeeza nti ono yali yafulumadde eggwanga. Njagala owulirize, njagala olabe ebigambo bino okkirize nti Kyagulanyi si musajja wa bulijjo. Bwe tukavaamu nkugambe nti ne Masaka omukyala Justin Nameere obuwanguzi bwe yanyagulula bwongedde okubeera nga bumulakira, ebigambo byongedde okubeera nga bimwonoonekera. General Museveni ali mu kutya, ali mu kusattira Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okusisinkana Donald Trump si mawulire malungi eri gavumenti ya Mwami Museveni ng'ate enteekateeka ziri mu jjiya nnene. Jjukira nti nakugambe Trump yavaayo n'alayira okufa n'obutanyagwa tagenda kukolegana na pulezidenti yenna oba na mufuzi yenna oba na mukulembeze yenna amaze emyaka egiwera 20 mu buyinza bw'eggwanga lyonna okwetoola ensi yonna. Jjukira nti Amerika esalawo kinene nnyo ku bukulembeze obuli mu nsi naddala eza Afirika. Kati njagala owuliriza ebigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo kyakoze General Muhoozi Kainerugaba nkoko baana okumulabisa okumuwenja obuyiso naddala mu mwezi ogwokusatu ng'ate agamba yafuluma nga 26 January ng'ate ye Balamu akugamba ono yafuluma nga 16 omwezi ogwa January. Abasajja intelligence yaabwe ekola ddi nga nabo bennyini abali mu bingole bya gavumenti ate amawulire ge baleeta gakontana oba amawulire ge bawa bannayuganda tegafaanagana. Kino kyekiraga nti security ekyamazima munda mu ggwanga Uganda Kyagulanyi akyayongedde okubeera ng'agirabisa. Wuliriza ebigambo bino bwe tubivaamu tulekere eggwanga lya Amerika nga neewaloozi nalubowa obuwanguzi bwa NUP bwolekedde okubeera nga bugiddira. His Excellency Kyagulanyi ayina engeri gy'asayirensinze mutabani wa Museveni talidda ngulu. Actually n'akawunti deactivating direke nyini ogana n'ogisearching nga toyinza giraba lwa His Excellency Kyagulanyi amusayirensinze amuzipinze. Mukyajjukira bulungi olutalo lwa Iran as well as America ne Israel lwatandika Museveni yayise ekiragiro n'ategeeza mutabani we tabeerako kigambo na kimu kyayogera ku bigenda mu maaso wakati wa Iran, America ne USA, ne Israel. Naye ndowooza maybe baamuggyako essimu, I don't know engeri gye basobola mukugikira mu preventinga kiraka bamuggyako essimu bagimukweko baba bakola biki, I don't know which kind of measure they took. Naye olugifunye essimu oba gisoberedde busoberezi oba gisiseyo busisi, you cannot tell. Olugikutteko obukwata bw'ati atandikiddewo ate atandikiridde ddala buli naku kiraka ayina biyitirivu nnyo byasubwa era atandikiddewo ku His Excellency Kyagulanyi n'awandiika kino n'awandiika kiri. Genda kubeera mbikuyitiramu naye nga nze kisinza okunsanyula ye response ya His Excellency Kyagulanyi. Manyi yayogera omulundi gumu kugambye amuzzeemu response ku gasiya yenna gwabadde ajja ayogera naawe kennyini ogisoma n'ogamba Kyagulanyi. Of course Muhoozi yasoose kutegeeza abantu awo manyi His Excellency Kyagulanyi abasuula ku mutwe abasuula ku mitwe obanga ki, I don't know, like bavuddeyo ne beewaako actually obujulizi boke nyini. Anyway, katutandikire ddala wano ngenda kukotinga bukotinzi His Excellency Kyagulanyi Muhoozi genda biddamu just those messages that matter. Yasoose n'agamba I saw a video of Kabobi transiting through Kigali airport
I am sure it is an AI video, but if it's true, I hope the airport officials thoroughly disinfected him. He had just come out of a pit latrine. Now, Muhoozi kagamba nti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert yali afuluma Uganda mbu yayitira mu mifulejje kyakazambi okufuluma Uganda. Video eno ensonga lwaki najja luli. Ensonga lwaki najja luli nalaba nga mutandise ogitambuza nnyo nga nkimanyi mugenda kutomeza abantu abafe bennyini ate n'abatatwagala bakozese video yennyini naye mukyajjukira nti najja nenkola clarification ku video eyo nembalaga dates za video eyo nembalaga nti yali ya 2023 enaku z'omwezi zaali 5 omwezi gwali gwa October. President waffe yali akomawo nga ave Bulaaya, actually yayitira na Johannesburg na connecting through Rwanda. Era we yatuka ku airport ne bamukwata najja nembalaga n'ebifaananyi eby'enjawulo bye mwali mutambuza olunaku olwo ngira byali bya AI. Kati ono naye bino byonna yabisubwa atandikidde eyo gwe nno kyazanya n'okuzanya atandikidde eyo bino byonna yabisubwa naye kweno claim eya video eno His Excellency Kyagulanyi azzeemu n'amugamba nti it is not AI, you criminal. Wow. Statement yo girabye. It is not AI, you criminal. It is real. Only that it was 5th October 2023, the same day your thugs grabbed me off the plane upon arrival at Entebbe Airport, and it was live on local and international news. You can imagine the ignorance that occupies the highest office in our military. Other senior officers must be feeling insulted. We shall liberate them too. Lwaki, of course, amugambi video si ya AI yaddala. Yaddala naye amuyise mumenyi w'amateeka. Of course, mumenyi w'amateeka. Era n'amujjukiza nti yanakuze mwezi nga 5 mwezi gwali gwa October 2023. Olunaku lwe lumu bathagizi bo bwe banzijja ku nnyonyi nga nakatuukira ddala Entebbe Airport. Era n'amujjukiza nti byali live ku local TVs ne international TVs. Najja wana mawulire ninga baweereza ago nendeta ne Bruce Aflan ne tu diving deep mu nsonga eyo. Naye gundi esinza okubeera silencer yebadde yeno. Mutano wa Museveni ono yayongeddeko n'agamba nti no nga bw'osoma ku screen awo, Kabobi should stop telling the world lies. He fled the country on the 26th of January this year, 11 days after the elections. He has spent 2 months in the United States eating Big Macs, while his followers are in jail. Some leader. Mbuno, His Excellency Bobi Wine alekerawo okulimba eggwanga. Mbu yafuluma eggwanga lino ennaku z'omwezi nga 26 omwezi ogwa January omwaka guno gwennyini. Mbwe ennaku 11 ng'akalulu kaakaggwa. Mbwe era amaze emyezi 2 mu Amerika ng'alya bicepere. Mbu nga ba followers be bali mu komera. Era n'ateekako akagambo kano babakulembeze abamu mukulembeze omu. Anyway, kakati of course all these are lies. Naye kino kiraga kino katugende ku response ya His Excellency Kyagulanyi, the silencer, before we even go in deeper into this. His Excellency Kyagulanyi yeno silencer ereetedde Muhoozi ku deactivating account ye era kati n'omusearchinga bayinza okuba ene bamusiseeko essimu era ne baddamu ne bagikola ki ne bagikweka. I don't know what can you say. Naye His Excellency agambye on 30th Jan you said I was hiding in the US embassy. Now you are saying I left on 26th Jan. So why then did you mount roadblocks everywhere searching for me until 14th March? Why did you raid Harriet Chemutai's home in Kapchora on 4th Feb looking for me? Why did you raid my personal assistant and abduct his wife on 12th March, claiming I was hiding at their home? Do you now realize that your intelligence is not intelligent? Gwe
amubuuzizza, do you now realize that your intelligence is not intelligent? So kama mundeke nseke mwagawalayi. Do you now realize that your intelligence is not intelligent? Yeyo no silence akugaye n'ogera n'omusaakinga kati ku ssaawe ono nno gw'olaba yayogerako ennaku z'omwezi zaali 10 omwaka gwali gwa 2025 omwezi gwali gwa January mbw akwitinze Twitter wabadde aposting ebintu ebitakwatagana yuyo eno article ya BBC mbw akwitinze Twitter a threatening this army chief threatened to castrate opposition. Yes, kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo, General Moses Kainerugaba yamaze dde okwera nga ate ku Twitter addukayo era nga akawunti ye nga bwe kigambibwa bw'oginoonya essaawa zino ekyamazima toyinza kwera nga ogirabayo oluvannyuma lwa Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okubeera nga ayongedde n'okumulabisa. Jjukiranga ennaku z'omwezi 14 gy'oli abalamu mu mwezi ogwokusatu bano baateeka road block okwetoola eggwanga lyonna okwetoola amakubo gonna naddala agafuluma Kampala n'agayingira nga bafeffetta nga banoonya nga bafuukuza Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Kyokka nga ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokubiri bano baalumbagana amaka ga Harriet Kyamutaayi owa NUP ono nga y'omukwatula ku kakiiko k'ebyokulonda mu kibiina ekya National Unity Platform ne bamubuuza Kyagulanyi Ssentamu Mitembo saako okubeera ng'ono bamuwamba essaawa eziwerako nga tekyabamalira ne balumbagana n'enfanfe wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo amanyikiddwa nga Nsanja Patrick. Kakati ono naye amawulire twagabalaga nga amagye ne poliisi galumba amaka ge olwo nga bababuuza Kyagulanyi wa waali oba bamulina mu maka gano saako n'okwera nga ate omusajja amanyikiddwa nga Mick Wine yavaayo n'ategeeza nti waliwo drone eziri mu maka gaabwe naddala abo abamanyikiddwa nga baganda ba Kyagulanyi Ssentamu Mitembo era ab'eŋŋanda ze okwera nga zirondoola n'okukuba ebifaananyi n'okulaba oba ono mu maka gaabwe gy'ali. Kati bino byonna byali bikolebwa nga omwezi ogwa January gwaggwako dda 2026 ennaku z'omwezi nga 26 omusajja General Moses Kainerugaba z'agamba nti Kyagulanyi ze yafulumiramu eggwanga kyokka nga baabikola bino byonna nkugambye nti mu gwakubiri ne mu gwokusatu. Kati Kyagulanyi yavuddeyo n'ayongera okwera nga amulabisa General Muhoozi ekigambibwa nti General Museveni avuddeyo n'ategeeza nti ono omusajja alekerawo okwera nga abeera ku Twitter kubanga buli lwagenda mu maaso n'okwera nga avaayo n'ayogera ayongera kwera nga ayokya nakubalabisa. Jjukira nti mu ggwanga lya America omusajja amanyikiddwa nga Donia Ayebale naye yabagezezzaako okwera nga alumba Kyagulanyi. Kyokka omusajja amanyikiddwa nga Jeffrey Smith yavuddeyo n'amukakasa n'amugamba nti Kyagulanyi teyagenze mu maaso n'okubeera nga akozesa AI kwekubya kifaananyi ng'ali ku kimanyikiddwa nga Capitol Hill wabula yabaddeyo n'asisinkana abakungu ab'enjawulo. Kati General Museveni ali mu kattu ali mu kusatira nga Kyagulanyi Ssentamu Mitembo amawulire ge tufuna galaga nti ono essaawa yonna agenda kubeera nga asisinkana Donald Trump wabula nga gano amawulire gaakagwawo General Moses Kainerugaba yavuddeyo ate n'abako n'ebigambo by'ayogera nga tannaba kubeera nga ajjako Twitter ye oba X ye. Kaakati nono yavuddeyo n'ategeeza nti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo eyamwalula esiridde. Mu bigambo bya General Muhoozi agamba my father owns this country Uganda mbu kitange eggwanga lino lirye era lirinako obwannannyini not Donald Trump era nti lino eggwanga Uganda si lya Donald Trump. Wuliriza nnyo ebigambo bya General Moses Kainerugaba oluvannyuma lw'okutegeera nti Kyagulanyi agenda kusisinkana omusajja Donald Trump eyavaayo n'alayira okubeera nga obutasamu oyo nga tannava mu buyinza tagenda kubeera nga aleka mukulembeze n'omu naddala ku lukalu lwa Africa asusse emyaka 20 ng'ali mu buyinza bw'eggwanga eryo oba ng'afutubadde ku bannansi ab'ensi gy'afugidde emyaka egisoba 20. General Muhoozi ayongerayo mu maaso n'agamba since you choose to meet him bw'obanga osazeewo okumusisinkana agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okusisinkana Trump. General Moses Kainerugaba abijjeemu entondo mu busungu mwakolera era oluvannyuma lw'okutegeera amawulire ti Kyagulanyi agenda kusisinkana Trump agamba since you choose to meet him kasita osazeewo okumusisinkana stay there never return because you want to destroy our country. Mbwe era sigalirayo ddala eyo kubanga oyagala kujja kwonoona nsi yaffe, says General Moses Kainerugaba targeting Bobi Wine after meeting Donald Trump. Muhoozi agamba nti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bw'abanga asazeewo okusisinkana Trump tageza n'alinnya ekigere kye tageza n'akomawo mu ggwanga Uganda kubanga ayagala kwonoona nsi yaabwe.
our country. Yukira General Moses Kainerugaba ebiwandiiko bye by'obuzaale biraga nti omusajja ono yazaalibwa munda mu ggwanga lya Tanzania. Ate okusinziira ku bigambo by'omusajja amanyikiddwa nga Obote Milton Opeto yavaayo n'ategeeza nti General Museveni mbu naye si Munnayuganda, musajja Munyarwanda awedde emirimu. Kati General Moses Kainerugaba agamba Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu Mitembo omusajja Omuganda, Munnayuganda Kakobogo, Munnayuganda Gere, Munnayuganda Kasangwawo, Munnayuganda Wawu, nti togeza nodda mu ggwanga Uganda bw'osisinkana Trump oyagala kukomawo ggwe kwonoona nsi yaffe. Kubanga nkugambe General Museveni emyaka 4 emabega yasisinkana omukulembeze eyaliko ow'eggwanga erya America eyali amanyikiddwa nga Kennedy. Era ebyavaamu General Museveni kwe kubeera nga olunaku olwaleero ali mu buyinza emyaka egisoba mu 40. Kakati ampuliriza ndakutegeeza nti Masaka waliyo okulya n'okukomba essuwaani, era ng'omukyala Justin Nameere ebigambo byongedde okubeera nga bimwononekera n'okumutabukako oluvannyuma lw'okuvaayo n'ayogera ebitakwatagana, n'ayogera ebitabangawo, ng'ategeeza nti obululu bwe yafuna obwali butabaliddwa busoba mu 600 nga buno bwali ku polling station emu. Kyokka nga Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo tabufunangako mu Masaka, ng'ate y'omu kwabo abaasinga okubeera nga bafuna obululu obungi mu Masaka, era nga yakuba General Museveni mu Masaka n'enkoona n'enywa. Omusajja Sabina Javiira eyasinga Mathias Mpuuga obululu obusoba mu 100 teyafunako polling station emu ng'alina obululu 600. Naye Justin Nameere avuddeyo n'awuniikiriza ensi bw'ayogedde ebigambo bino. Njagala obiwulirize owulire nti obubbi bwobba ekintu eky'amazima toyinza kubeera ng'otuula mirembe, ate ne buli lw'olimba oba weetaaga ebirimbo 10 okukuuma ekirimbo ekimu, omukyala ebigambo byongedde okumwononekera, akalulu kongedde okubeera nga kamulakira. Njagala owulirize ebigambo bino ebife Masaka bwe tubivaamu nkutwala ebutereevu ng'okkalidde mu ggwanga erya America. Owulirize era olabe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bw'atadde gavumenti ya General Museveni ku nninga ne ku kisenge. Naye olw'okuba kooti ku luno yavaayo n'esala amazima n'egamba nedda omwana ono polling station ze 11 tebaaziteeka mu kibalo. Why? Ate nga zonna 11 gye yasinga owangula, gyafunye obululu 5, 600, 3, 2, 277 zonna te. Why were they withdrawn? Tuddemu tubale. Wano kino gundi DR form 9 tezaaliko mukono gwaba presiding officers. That is irregular. Tukebere box tulabe zaali ziraga kyekituufu. So interesting. Akasinza okunnyumira ebbookisi z'omwana tezibaliddwa. Kwegamba bookisi ezaakozesebwa mu kulonda waliwo yaziinako obwannannyini oba waziinako obwannannyini. Kikwasa ennaku okuwulira. Naye nze bannamasaka bankwasa omulimo gwa kujjayo bwerufu. Agambye nti bookisi ze ezaali tezibaliddwa mu bifo mwe yafuna obululu 600, obululu 5, obululu 3. Awo we wali ekinyusi ekinkozeseza eno video. Okusookera ddala Masaka y'emu ku bitundu mu Uganda ebyatandika okulonda leeti ennyo. Nti waliwo ebitundu okugezanga mu Nnyendo we bayita mu Kitaka nti baatandika okulonda ssaawa 8. Kakati okulonda kwe Masaka kwatandika leeti nnyo era abantu baalonda kitono. Naye omuntu bw'akugamba nti polling stations ziyafunako obululu 600 zaali tezibaliddwa, awo wokka wamala okulaga obulimba obuli mu nsonga zonna. Lwaki? Kantandike ne Kimanya Kabonera. Kimanya Kabonera tewaliyo polling stations eweza balonzi 600. Teriyo. Cause Kimanya Kabonera is densely populated. Temuinaamu polling station n'emu eweza balonzi 600. Kakati ekyo kiba kya bulimba. Kati bwe tujja mu Nnyendo Mukungwe waliwo LC ezimanyiddwa nti ezo zezisinga abalonzi, okugeza abalondera mu Mukudde eringa ku Nselesta,
okugeza waliwo erose ya bloko E abangi bamanyinga mu butyo beve wa Villa Maria awerose yo kusatu waliwo binyonyi ne kayirikiti ze erosi nnya ezisinza abalonzi mu Nyendo Mukungwe. Kwezo erose nnya tewali polling station yaweza balonzi lukaaga. Kabeere Sebina Lubowa Javiira eyakuba mpuuga n'obululu omutwalo mulamba talina polling station kwe yafuna bululu lukaaga. Teriiwo. Teriiwo. Kakati Kabeere Kyagulanyi His Excellency eyaleebya General Museveni mu Masaka City talina polling station mu Masaka City we yafuna bululu lukaaga. Kati kyo kya bulimba. Ekyo kye kimu ku kikulaga emivuyo egyaliwo mu kuddamu okubala akalulu ako. Teriyo. And I bet it. Omuntu aneetera polling station mu Masaka City nga yalondebwako abantu abawera olukaaga. Nteekawo ssente. Teriyo. So kati kuno nkutwalanga kugezaako kakasansi naye ate ng'ensogi kakasa ebitasoboka. Kati kino tekiriiyo era tekibangawo mu Masaka City okubanga waliwo candidate yenna, let it be presidential elections, tewali muntu yafuna bululu lukaaga ku polling station yemu. Kakati wekyoba omanya nze omu kubasabirira ensonga eno eggwere mu by election. Awo ensiro ejja okumanya Masaka obusungu bweyina. Era ensiro ejja okumanya nti Masaka bwesalawo eba esazeewo. Nkiddamu nga nkikkaatiriza nti mu kibuga Masaka tewali wenyalemu asobola kuwangulamu genuinely. Ne bwaliva mu ggulu nakka ng'ayina akabonero ka bbaasi tasobola kuwangula Masaka, ekyo ndayira. Ndayira tewali asobola kuwangula kibuga Masaka ng'ali kabonero ka bbaasi. Abalungi abatuuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyuse okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakati nga bu media channels we Uganda bukyayongera okusiriwaza bannayuganda n'okwongera okulaga nti His Excellency Kyagulanyi yagenze ko tekina makulu, omuliro gukyayakira ddala nno mu kampu y'abana abantu. Wagwe nagamba nti munnayuganda ebintu bino njagala nnyo birabirenga ku geopolitical side of geopolitical view yoba ng'olabira ebintu bino. Kasita ng'onaabirabiranga ku eyo gundi ogenda kumanya nti ensolo ku kizigo kweri abano bayidde, buli mpeesa lyakwatako likola kirigira. Kati Adoni alyebale omulio gwasikudde eyo ali mu kuyombera agamba nti omusajja ono mpocho gende ebweru yandibadde ajja ensonga ne bazisortinga mu abalina grievances zonna bazisortingira Uganda for 7 years bana abantu bakwata abaana ba NP. Kino kinabagamba nti all eyes gonna tugateeke ekavule awo. Okitegeera ekintu kino for
for 7 years bamachete bali makomera okubanga kooti zaabwe bo bakimanyi tubagenda kozesa kooti zino nga bakola ki nga baagala okitegeera basibe ba abducting batte at their will nga bwe baagala nti baagala ona afe nga afa bwe baagala ono akwatibwe nga akwatibwa bwe baagala ona ateebwe nga ateebwa okitegeera Uganda ne badde bagivuga nga tutambulira ku mase y'abaana abantu okitegeera naye nakugamba nti tulina stages etutuukako nga amateeka g'eggwanga tegakyasobola kukola ki tegakyasobola kukola okitegeera nga tulina okugenda tuyite ku zino tulabe nga tuleeta zino international charters wabona kugaa nti buno bu constitution bwabwe just eryo ddambe lyabwe era libeera recognized within the territories mu boundaries bwati wa recognizing okitegeera naye tebibeera byamaanyi nnyo ng'ebyo babatiisatiisa ekyo ekifaananyi kye bakulaga nti constitution ba Elias bwabwe ne batandika ng'ogipromotinga constitution article bweti egamba bweti ezo constitution zaabwe nabagamba nti zo zibeerako gundi zibeerako promotion they are paid up promotions okulaba nti ezo constitution bazifuula ez'amaanyi ennyo n'okwongera okunyigiriza gwe munnansi nti tolina gy'ogenda kwekubira ki kwekubira ndulu ng'omanyi nti gino era baga amateeka g'eggwanga article bweti n'egamba bweti naye obwo constitution bubeera bwabwe gwe nakugamba nti no kasita onaategeera 1894 notegeera 1900 notegeera 1962 ogenda kutegeera engeri gye batufugamu bano bakyali si b'amaanyi ate babeerangako b'amaanyi kutegeera wabula wateekawo fasadi kati gwe tebatukuza mu system nti education system bagisse buli kimu bakyonoonye kati nga gwe ne wonaanoonya okwagala refuge gy'osobola okukola ki okulwaniranga option gy'olina kudduka mu ggwanga okole ki ogende naye ng'ebintu bino bano bakyali tebabeera b'amaanyi these are just the setups ze bateeka mu bannansi okitegeera n'abateekako eno setup noba ng'ogitunuulidde ne always akootinga article wait ne bajja ne bookya abantu n'olaba looya ng'ayingiddewo ne mukuba endulu erooya Elias Lukwago ayingidde naye ng'emisango gyonna gyawangudde abadde ng'agiwoleza ku masimu nti kati omusango guno gumpe nsobole okufuna hype kati olw'okubanga nabo babeera baagala okuhypinga gundi zaabwe okwongera okusiriwaza abantu ne system naye ekola ki ebawa abantu ababeera mu fasadi always they are agents of babeera mu system mwennyini Uganda from 2005 ebadde efugibwa NRM ekyo tebalima nti mbadde ne opposition Uganda tebeerako na opposition ekyo temwerimba from 1962 ewo gitunulya nti opposition ebadde gyebeerangawo ngeri mu bazungu okitegeera ebeera y'abazungu ne mugamba nti kati gwe tugenda kuwa emundu genda gwe wamba ono gwe kola bwoti okitegeera ekintu ekyo from 1962 naye kakati eno opposition yino ebaddewo eno ey'abaana eno opposition yo yiye eri manufactured opposition okitegeera kati mwabadde nga akola atusiruwaliza kati fena ne bajja kati zino opposition zino babadde nga bazikozesa okusportinga abali anti-government abasobola okukola ki abasobola okukeera ku maca ne baga nti kakati twagala change we deserve better okitegeera kati buli muntu ali anti-government babadde nga bakozesa eno opposition okukola ki okubalinnyako okusportinga okumanya for example njagala tunuulye Kasese Saga we yali okitegeera yali etya omuntu sajja yafuna akalulu kamwe Kasese deni ne bakwakira bati kyekimu n'agala n'akikola e Masaka ekyemu Masaka kyatola segirinya naye tekyamuviiramu kaluma nywera okitegeera nti ku luno yaja magnitude ebadde ntono nyo abipulaninga naye ne babifulumya ne bakola kubanga tebaagala kuddamu teeka musayiwo kuki ku ngalo zaabwe bano ababikola kubanga bano tukimanyi nti sibakola ne opposition zino always zo bazicreatinga under facade democracy okukakasa nti bannansi temufuna ekyo kimwagala nobeera ku system n'akulaga nti olina gy'ogenda kukola naye nakugamba nti kasita omanye ekintu kibayita geopolitics ogenda kutegeera ensi efugeetwa bagifuka batya okitegeera ogenda kutegeera gwe okulembera otya okitegeera ekintu ekyo constitution era amateeka egaggwayo ki ekigenda okukola kubanga nakugamba nti foreign policies are only activated when the laws of the land can no longer protect its citizens ndowooza kati mugenda mubiraba okitegeera they cannot protect us kakati bano badoni yayo bali bawoza akomawo kakati komawo eno zo grievances oyina tosobola zitwala mu bazungu they know what is coming Museveni amanyi abazungu bano kiki bali Museveni ekijja akimanyi okitegeera Museveni ebijja bimanyi just ye kyali mukola kugezaako eri yefudde negotiator akakana nti ngonze okitegeera akakana nti ngonze Kyagulanyi jangu grievance adoni yayo bali si asoso okubyogera oyaye bali oyo wa UN okitegeera yaze n'atugamba ontana basinkanako Jeffrey Smith najja n'atukakasa nti yabaddeyo okitegeera kakati ate banafuya abafunafuya nti eyo simanyi siteyiru yo teyina bigundi teyina kyamanyi nyo kyegira abasobuli omwe asobola ogendayo waliwo ne yatugamba embuno awo bagundi batula Silverley bamukubira meeting yes tukkiriza Silverley bamukubira meeting simanyeze headquarters za Silverley ne New Colonialism yes tukkiriza kati tubayambe tutya
nze nabagambye NRM buli kyerowooza kyonna kituufu. Yes, kyonna kyerowooza kituufu. Ono atuza mu buddu, yes, tukkiriza. We are going into slavery. Gwe twekkiriziganyiza dani mu obuddu bwe mututaddemu nga ffe tetwabukkiriza kuba ffe tetukkiriza nkoko tuteekamu obuddu NRM bwe tutaddemu. N'ebyobugagga by'eggwanga byonna n'ebibba ne babitwala batuteekamu obuddu. Kaakati katukkirize buno obuddu bw'abazungu nga ffe ababweyitidde. Obuddu bwo tuli ready obugendamu n'okubusabima. We are going to serve as slaves under the whites than being slaves under a black colonialist. Okitegeera ekintu kino. Nabwe gwe munnayuganda ekintu kyolina okumanya ng'ovudde ku buno bwa P2B bwe bali mu bayigiriza ebyo. Gwe just olina kumanya geopolitics atambula atya. Ani atufuga. Omala okutegeera ani atufuga n'otegeera tugenda kwerwanako. Tyana kugamba nti nze ne bampa biliyoni emu sisobola kugirya kubanga I cannot be that stupid fly that goes to the grave with the corpse. Sisobola. Era n'abagikuwadde ogende nayo muwerekereko nga kukola ki nga mubulirayo. Okitegeera. Kino kibeera kya busiri nnyo essaawa eno omuntu okukola gundi ey'ekisiru ng'okola ne NRM. Kibeera kya busiri eyo decision ey'obusiru omuntu gy'akyasobola okukola kubanga odds zonna zirega n'abantu bagenda kuvaako. Nakuga this is the second to the last stage. Okitegeera bino nze nga mbibasomesa. This is the second to the last stage to end this tyranny. Eno tyranny egenda. Okitegeera bagenda kuvaako. Ezo kati gundi ze bagira ze basparking ebyo simanyi ebyo okola buddu bagezaako kulaga nsi bagezaako kulaga Uganda onageze bayita ya buddu. Kunakuga nti ebintu bino babikola ekintu kino bakiyita reverse psychology bwe bakiyita. Kati goba naye tumanyi reverse psychology ono wakola kati nawe osobola okiteeka mu mutwe n'okiyingiza noga Adoni yaye bali kyaka kyayogera kituufu nnyo. Okitegeera abazungu bano tebatugira omuzungu ye muntu ajja n'akukuba ng'ogenze ku interests against these interests n'akuteerako omulala. Wabula senga abeera asabye omuzungu si yabbye sente z'ekiruddu si yazibba omuzungu si yabba sente z'erubowa ekyo tebakikulimba era bo bano buli mwaka babadde nga bakola budget ne bazitwala mu bazungu. Parliament ya Uganda budget ze bayisa zonna ziri sponsored 80% sponsored by the West. Okitegeera andi bakugamba emisolo simanyi emisolo bameka abatawa misolo nga bakugamba nti 70% yabo kibakyali abali mu government bawa misolo. Akati kuloza omusolo tujja mu sente mmeka bana abasajja ekijja bakimanyi nkiddamu ekijja bakimanyi ne just gwe baagala okugira nze kye ndakuga nti kino I will alert you, I will inform you, I will sensitize you. Ebintu bino bituukewo ng'okola ki ng'obimanyi kino kye nagamba nti ogwo omulimu gwonna gwo wanze nja kukusomesa foreign policy ojja gitegeera. Kati bali mu kutagala batagala kubanga bakimanyi nti ekijja si muntu. Yes, ekijja si muntu kye bagenda okutukola bonna batanga odoyi bonna bavuddeyo bayeebale buli propagandist wa NRM bano bakyalisiza omushana bonna bazze batulaga nti alina kulwanira wano ebbanga litubadde wanino nga tujja mu kooti zammwe tufunyeemu ki nkiddamu ebbanga litubadde wano nga tujja mu kooti zammwe. Omanyi abantu bano nakugamba nti bo teeke gye bakozesa baagala nnyo okukola damage control. Eyo teeke bagikozesa nnyo naye ate always ba dictator abasinga eno damage control bagifuniddemu obuzibu. Okitegeera bafunye nnyo obuzibu mu damage control kuba yakola ekintu ng'agamba ekijja kijje ngenda kudiiringa nakyo naye sometimes kijja nga magnitude nnene nga tasobola gicontrolinga. Okitegeera nga tasobola kudiiringa nakyo olwa magnitude ekintu kino gye kibeerako. Kati yabba akalulu ngamanyi tugenda kwata his excellence Kyagulanyi nga wabadde nga gyabikola nakugamba bwe bityo bibadde nga bifaanana era kyovula ffe abanupu tubagamba bakulu mugeze mutuliyemu olugwe tugenda kwambalagana nammwe ekyo nkibabuulira kubwe always bityo babadde nga babikola nti ngenda kujja nkola emivuyo gyange sportinga abantu abali serious mu nkyukakyuka ngende mbatte mbateeke mu ttera kubanga ye kikyakola ngenda bateeka mu ttera babeere ku ekyo then twefuule tukutte banene kubanga ozze oyingidde olubiri lw'omuntu kyalisibu ziri mu mbere omuttidde abantu be omala okubatta ate ye yennyini gw'okutte ate n'omuteekako ogw'obutujju nga bwere lubali eri bayinaayina abazze ne batta abantu gw'ottidde abantu be ate gw'okutte mukigira victim gwe bafuula omuki that is how the system operates. Kakati mu bano balowooza nti ffe tuli basiru ya stupid enough to operate in such a system. Okitegeera ekintu kino mugenze mu maka ga Muwanga Kivumbi mukubye abantu amasasi mubakubye mubasse. Okitegeera mubasse kati omaze okubatta ate otugamba nti Muwanga Kivumbi ate ye mukyamu ate omukutto omutadde ne mukomera mu yabadde ategeka butujju abadde ategeka butujju tolina evidence gye otuwadde nti yabadde ategeka butujju bali abantu badde bazze kukuuma ddala fomu ozze olimbye ensi nti abantu bano bavudde Kampala. NTV yesterday egenze ku kyalo buli muntu we yaziikibwa ng'abantu bonna ba ku kyalo okwo bosse nga yegwe ng'okyasiiwaza ensi okubalaga nti bano yabajje Kampala era batujju bazze kugira
That is how they operate. Bwe bati we bakola ekyo nakuga nti bwe kyolaba kyekyo kyennyini nyini. Nakati ono MP yakugamba nti wadde Mwanga Kivumbi musibe wadde abantu battiddwa nze ngenda kulayira. Oshigira under which system is that? Oshigira so bana Uganda tulina okutegeera ebintu bino. Sometimes we don't attack these people mbolo kubanga twagala kugira nnyo. No, we want to stand on the cause. Twagala penna tuite mweno suffering kitwagala, but we don't go for these people ne tugamba muna banange bano tetubagala obono ku kitebe tubagala watu muisa mu maso nedda. I know how the system works. Nkidamu system njimanyi. I know how facade democracy works and I know how we can fight facade democracy at every stage. Senga tubadde ku stage ya democracy, yes tusobola okugenda tetu exposing ne tuli ku stage number B ya human rights whereby ne revolutionary leader wa presidential candidate yabadde ayina okwesitula agende okudduka kweno stage kwe babadde balina okumunyigira kweno stage baba mukwate bamuteeke mukomera abeereeyo bo bakolere bakola bazannya gazannyo gaabwe batwe transition gye baagala then bamute bakugambe nti obanga oli ex convict togenda kwesimba wantu wonna okitegera byo ni mufune replacement ngeva mu national unity platform nenga ina kyo sense bo bagiba wadde nga mulaba bintu butakyuka ko bintu bisigalanga webiri ababbi tebakwatibwako tebakubwa sanctions gwe no gamba kyali kitya change kije twafuna yet you did not get a fundamental change kubanga ki stage za njawulo eri ya democracy ya chaso ogichalenjinga kubanga bali balinayo time nega ati bachimanya nti we are out of time nama yati ekintu kyonna kyonna tulina okukola ono musajja tulina muteekawa tulina kumuteeka mu komera naye senga anaatulemerera tuba tuwedde omusajja yabalemeredde okitegera omusajja yabalemeredde kati mukubalemerera kiki sawa ya panic bana abantu bali mu panic mode bafa kubanga ki gwe munna Uganda gwe kaika gwata manyi kijja nina kugambye nti oboyagala tunulako e Rwanda wali tunulako e Rwanda ogenda tegera kiki bagenda mu bano basajja musajja bamukubye nagenda mu submission Kagame yagenze mu submission naye dialogue banagibawa katulinde mu video za fezina ndako tujja kuba tubitegera na kugamba this is the only geopolitics command center wano NTV ya struggle senyeni ya revolution yeno wana mukitegere ekintu ekyo so gwe muna Uganda ekintu kyolina okumanya kimu tugenda mu Uganda tugenda gendayo at all cost at all means mukitegere by all means tugenda genda at all cost ekyo kyo sagala na muntu adawa kubuzabuza kubanga ekintu kyaliko president kyekyo kyennyini ekikolebwa ku eno stage gyekyo okugenda kwenda kugamba nti historical kweri gyekuli then spiritual gyekiri and politically gyekiri kubanga ki bano bashapinga foreign policy or world order ENC bebagikola okitegera ekintu ekyo bebagikola kati bano badonia kibali mu kudefending abakitegeera just kati bafunye no propagandist ne babugamba kakati mmwe bu propagandist wa Uganda bulo omushana bano simanyi bani mumubere ku TV yawe mufukasinge ku muntu wa wansi fe tugende ku international scene kubanga kati ki bano bagatuwa mirimu mingi bakitegera bagatuwa mirimu mingi twe defending eri kati eri jukire ituna kutambuza bikolobero byakoze kati batu tubudde tubumalira kubano nga tukola ki nga twe defending nga tuli mu kwewoza mwene mukola we muti lwachi mukola biti ebiseera tetulina kakati fetukiriza tugende mu slavery muna Uganda kiriza kimu tugende mu slavery ebyo bugaga bya Uganda byonna babitwale tuwadde tufuna muki babitwale okitegera babitwale okitegera ekintu ekyo so tetugaya kudda okweregalegana gondi tetulegeregana mbeera gye nkubuulira ekintu kimu nti bana abasajja batidde ye Museveni ekijja akimanyi kubanga ebyo ennyini gye yayitamu Felix Tshisekedi gye yabayisa amanyiyo ekijja akimanyi naye ayagala kufokasinga kugwe munansi kubanga nakugaa nti ebintu bino byonna babikola ku lulwo gwabataasa ate gwabayiwayo nkiddamu gwe munansi gwabataasa ate gwabayiwayo gwe kyobola wono omuzungu ye wabazimba omucapitalist agenda okurepresentinga police yeno amukasuka nnyo mugwe kubanga abakimanyi nti kusaawa yonna agenda kwetaaga gwe nti nebakeera ku macanga balumbye Uganda gwe munansi osobola ogamba akati katukwate mundu tulwanirire gavumenti yaffe oba se ekyo okusobola ogamba katukwate mundu tukube gavumenti yaffe ekiriwo kati nti kati olutalo ne lubaluze teri muntu asobola kulwanira kusaidia NRM taliyo n'abasirikale bennyini mu barracks tebasobola kulwanira kusaidia NRM tebakisobola ekyo sagala twesudie sagala twerimbe tiwakyali akyasobola okulwanira gavumenti y'abano teri asobola kulwanira gavumenti y'abano buli omu awuli akoze eki yeetamiddwa okitegera buli omu alinda hope lunaku lwegenda kukola ki lunaku lwegenda kujja balabekera nenze mwe nabagamba ekintu kimu abantu ekintu kino temwagala nnyo kukiwulira yes temwagala kuwulira kintu kye bayita dialogue buli wenkyogerako muwulira nga mufa musaanuuka naye tetulina kyakola
Ekongo babadde balwana kate bazeeyo mu dialogue. Bazeera bupya. So, nze sinabagamba senga nina engeri gye nsobola okubalimbamu. Nandibadde nkulimba about these policies ne nkubuulya gwe ekyo kyoyagala okuyiga. Oba gwe kyoyagala okuwulira. Naye nze nakugamba nze nkusomesa ekituufu. Nkusomesa ekyo. Okitegeera kyovula niwe ngamba nti kati numbye kavule mbanji lumbye nganze kubanga ki manyi police eno wekola manyi kye bakola okola ki okutudileyinga nakugaye tebasobola kustoping eno revolution not even kavule itself kubanga revolution teronda kibiina revolution etambulira ku muntu ensonga lwaki kati essaawa eno ali eri yekka otherwise bonna senga tubadde tubeetaaga bonna bandi badde balinnya ennyonyi ne bakola ki ne bagenda kati bo balina okufokasinga ennyo ku ground work wano national unity platform kyerina okukola kufokasinga nnyo ku ground work tubenga tukolaki tubenga tunula nenga revolution already yatutowaayo okitegera yatutowaayo yagenze kusinkana bani nakuga nti ku nsi wali abantu bayita aba capitalist je bali wali abantu bayita ba democrats je bali tebali si ye Donald Trump said justice a representation ye face je bateka out to represent them. Macron wa France si ye gundi si ye capitalist si yoyo bamuteka as a representation. Olaba ono premier we Bungereza ono Stama is just a representation. Wabula tatula eri kugundi aba capitalist. Kati ono aba capitalist balina muyisa mugundi mu training ne bamuyigiza police yaabwe then ne bajja ne bakola ki. Ona kukanti bano kasita balonda omuntu. Oli gwe ne wobwera ofotya mbogenda kufuga tosobola kubeerako nga bamaze okulonda. Museveni replacement ye Kyagulanyi oba ayagala oba tayagala yeye. Okitegeera yeye era wano ku Africa yalina okukola omulimu Museveni bwe yali alina okukola nakuga nti ono mission ku Kyagulanyi gyakola ni Museveni bali bajiwa Museveni so Museveni amanyi abamuleeta abamanyi ate amanyi engeri gye bamuleetamu agimanyi ate akimanyi nti amanyi bagalina basobola n'okumunona mu Uganda awo ne bamutwala akimanyi okitegeera kati batandise okukakkana olina kukoma wo Uganda grievances zetu zisortinga wano teri grievances zetugenda kusortinga mu Uganda kubanga time eyo teriiwo yaggwawo muteba political prisoners okitegeera badde ne beegira ne beefuula nti bagundi muteba political prisoners mubate abaana be mwakwata olw'ebyobufuzi mubate ne be mwakutte wa muwanga kivumbi mutwe ba John Bosco Kibalama tegere nti muli willing okuteesa okitegeera mutwe ba John Bosco Kibalama tegere nti mulina political will ey'okuteesa naye nga temunnabikola ebyo temutulimba nammwe teri muntu musiru gwe mugenda kulimba wano taliyo okitegeera so petugamba ekintu kimu muteba political prisoners if you want dialogue nze nkakasa nti ajjajjibwa kubanga n'aba capitalist dialogue bajikkiriza era we tugenda naye nakugaye nti bantu basala tujjako bargaining power yaffe gye tulina eya legitimacy ffe tulina legitimacy that is our bargaining power kati yalina aba political prisoners alina banka alina buli kimu kiri wuwe kati kano ka legitimacy akatono ke tulina ate ayagala akatujjeko mutugende mu parliament ng'akoze eki nga kiri so nze munauganda ekintu kyenkusa kiri ekintu kimu tulemezeemu amaaso kavule. That is all we have. If we are to go into dialogue, if we are to go into negotiations, of which wadde tozaagala zirina okubeerayo nze sirina kyakukolera sirina kyakukulimba waawo kyensobola kukulimba zirina okubeerawo but they have to be meaningful dialogue. I repeat, they have to be meaningful dialogue. So siziri dialogue ezibaddengawo ng'ono akutadde ekigere ku gundi ku nsingo akugamba tuteese sizeezo okitegeera sizeezo dialogue z'okututeeka ekigere ku nsingo zino zo dialogue zirina okubeera nga zikubirizibwa international community. Yes, international community erina zikubiriza era nga dialogue zino zino okutuwa transition yennyini ffe bannansi gye twetaaga so si ye gyatutegekedde nkugambye yona alina transition gyatutegekedde naye omuntu gw'ayagala okutuwa alivinga mu denial is a rejected sacrifice. Yes, yagala okutuleetera sacrifice eno saddaaka ne bagigaana ne bajjajjaffe baagigaana kyobula omwana talina buganza agezaako okumutuka kaati kako akoze project bweti kyokka ekyewuunyisa abikolera mu uniform y'amagye wamupanga kudita etasoboka tosobola kupanga kudita nga bannansi tebakwagala ezo kudita zipangibwa abantu nga bakoleredde bannansi era nga bannansi bakolaki babaagala naye mmwe olwedde tulina owaffe mupanga kudita nze ntunulya bana ba NRM n'enseka n'okuseka naye nga bo balwaki babeera nnyo mu panic mode senga kale batula ku video zange ne bazimalayo ne bategeera ekyokukola okitegeera naye panic mode gye mwetaddemu ebyo mulimba nammwe mwekkakkanyeko mubadde b'amaanyi nnyo ng'ensi batya kati ke kaseera kammwe mugenda kutesitingako ekyo kyennyininyini kye mubadde muwa bannayuganda nkiddamu essaawa ya kutesitingako ebyo bye mubadde muwa bannayuganda just time gwe munnayuganda kugamba just gisharinge
okipinga wano ku Shama Fat 3 Media ne sister channel yayo gye bayita The Roots Media. Tabenga tukola ki nga tumaliriza ensonga eno. Tugenda kumaliriza ensonga eno tugenda mu Uganda. Kiddamu tugenda mu Uganda. Muyinza okugamba nti yabba akalulu na kugamba nti akakalulu just yali yerabisa bwerabisa yali yekubira kalulu yali yekulira kabazi ku kigere. Okitegeera fe yali last bullet yaffe yokumujjako n'emirembe. Kakati ekiddako kiri eriye. Newe tugenda wano just watch the space. Nakuza omwezi nga 19 ogw'ekumi omwaka 1987 eyali president wa United States of America ow'amakumi-40 Ronald Wilson Reagan bwe yali asisinkanye n'eyabadde president w'eggwanga Uganda nga temunalonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era bassebo ne bannyabo akatundu kenkujjiddeko ngenda kuwa akatambi konna mu bujjuvu. President ono w'amakumi-40 yali mukulembeze mu ggwanga United States of America wakati w'omwaka 1981 era yavaako mu mwaka 1989 ng'asaavinze era n'agoberera constitution ebisanja bibiri. Kakati okuva mu katambi kano lwe mulabye mu 1987 luno lwe lumu ku international visits onu diplomacy nakyemalira eyawamba obukulembeze bw'omwawa Kyagulanyi nga 15 ze yasooka okukola era nga kembajjiddeko akatono nkajje ku ddakiika 5 ze yamuwa okusobola okwogeramu naye mu bumpimpi era nga bw'okalabye n'akatebe tebaamuwa bayimirira awo president n'ava mu kisenge kye ewali mukazi w'omulwadde bassebo ne bannyabo najja ne boogeramu ebitonotono nga n'ebisinga byali kubagiza ku mukyala w'omulwadde bayogeramu bitono nnyo era akatambi kaamala eddakiika 5. Nkugambye nga newankubadde tebaamuwa katebe eno yali one of the most important visits mu USA bwe yali akakwata entebe ng'akyawa ekitiibwa diplomacy yekiraba nga kyali kyetaagisa okugenda mu White House e Washington DC asobole okusaka omukago. Eddakiika ez'ettaano zimukoledde kinene nnyo ku myaka 4 gy'abaddewo nga ba president ba America 7 omusingi mu ddakiika ez'ettaano ze baamuwanga ayimiridde. Ronald Wilson Reagan gwe yamuzimbira wabadde bassebo ne bannyabo asinziira nga tannaba kusiiwuuka mpisa. Nga sinakuwa katambi mu programu eno ngenda kuba ndisikasinga omukwano gwa Uganda na America oguwangadde ebbanga gubadde gutya, lwaki gufudde ku mulembe guno ogwa Museveni. Malirize nga nkubuulira lwaki president omulonde ow'eggwanga Uganda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alina okukola nga bw'asobola aguzzeewo kuba tugwetaaga. Gwafiirawa, kiki ekyaliwo, kiki ekyagaana, byasoberawa Kyagulanyi w'alina okukwata omukwano guno n'eggwanga likirimaanya aguzze. Ye programu eno mu bujjuvu. Kakati ku ddakiika 5 ze baamuyimiriza mu White House nga bamukyazizza bassebo ne bannyabo nga 19 Oktoba 1987 Museveni baamuyita teyali yekka. Museveni ono yagenda ne Minister wa Foreign Affairs oba Minister w'ensonga z'ebweru nga tannaba kuyigirira muze gwakuba nti buli kifo akiwa famire ye. Nkugambye yali Minister ebiseera ebyo gw'olabye mu katambi erinnya lye baali bamuyita Ibrahimu Mukiibi. Weewaawo mu katambi omuntu abaali ab'okumwanjo mu kuteekerateekera Museveni olukyala luno ye mukyala gwe mulabye omumbejja w'ettoolo Princess Elizabeth Bagaya oba muyite Princess Elizabeth Nyabongo nga mu kiseera Museveni 1987 yakyalira mu White House. Ono ye yali ambassador wa Uganda to the United States. Weewaawo nga ne mukyala we yaliko minisita wammwe jjajja wammwe omukyala mwabo yalimu naye yasigala ku reception. Janet Museveni mu lukyala lwe lumu Museveni lwe yakola lwe yalina okutalaaga nga naawe mbu yali avudde Canada yalabikako ate ne mukyala we oluvannyuma e Bufalansa. Kakati mu baagenda ku sayidi ey'e Uganda abaali batukwatako nga bwe mbakugambye Foreign Minister Ibrahimu Mukiibi, Princess Elizabeth Bagaya Nyabongo, saako ne Janet Kataha Museveni ne ye mwenye eyabadde president wa Uganda mpaka nga 15 lwe mwalonze Kyagulanyi.
tebaali bokka mu baateekateeka olukuŋŋaana luno nga Museveni akyawa abakungu ekitiibwa kwaliko Assistant Secretary of State for African Affairs Chester Kuruka era naye y'omu ku be mulabye mu katambi. Ate weewaawo Lake Roosevelt Serwa ye yali Chief of Protocol mu United States era nga naye njagala nkubuulire nti yalimu mu katambi ako. Mu ddakiika ntono nnyo Museveni ze baamuwa ku 5 ze yali mu White House yatandikirawo immediate okwasa ebyama bya Afirika. Yayogera ku Gaddafi ebigambo n'agamba nze natandika ddo mulwana. Abantu bwe bayitegereza akatambi kano beebuuza ng'abe-NRM bwe balaba olw'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenze e Bulaaya batera okukola message ku social media ogenze kutunda Afirika kakati ensi yaffe ogenze ogiguza abazungu. Njagala okozesa akatambi kano okitegeere. Mu 1987 mu dakiika 5 Museveni ze baamuwa okuyimirira nga talina na katebe mu State House yali amaze okwasanguza ebyama bya Gaddafi byonna n'okwesomanga bw'abadde amulwana. Kubisaamu akafaananyi singa baamuwa entebe ne bamuwa n'amatu yalivuddeyo ayogedde byenkana ki. Kakati abajega b'NRM nga boogera nti Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ogenze kutunda ggwanga. Pulogulaamu zino nzibakolera okubategeeza nti okukola emikago n'emikwano si kibi, kyetaagisa mukulembeze ayagala nsi so ono eyatandika okwasa ebyama mu ddakiika ntono nnyo. Nkubamu akafaananyi singa baamuwa akatebe n'atuula n'akkalira mutuufu n'awoomerwa. Weewaawo ng'enkolagana ye bwe baamuzuula nti ye bw'atyo era ebbanga lyonna azaalumirizibwa mu byengendo bagamba mu pulogulaamu zino. Amerika ezzeemuyisizaamu enkwe nnyingi ku missoni zaayo zebadde ekola mu Afirika, naye kakati omukwano gwafa. Kakati beetaaga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku American agenda so si kutunda ggwanga. Kansooke maleyo akatambi kano ndyoke ntandike pulogulaamu eno. The President of Uganda. Well, Mr. President. How are you, Excellency? Just fine. But it's good to see you. Thank you very much. And the Foreign Minister. Hello there. Princess Elizabeth, the Ambassador. How do you do? To meet you again. You wrote a book. I gave you a copy. You did, and I read it too. That's fantastic. It's time to be able to say thank you. That's fantastic, Mr. President. And you know, Mr. Crocker. I sure do. Mr. President. Yeah. How are you? Ambassador Hodek, Ambassador. Stop, please. Yes, hello there. Nice to see you. Hello. Well, I know we only have a few minutes here, but it's a pleasure for me to be able to speak to you about, I know, your concern and progress you're making with regard to human rights. As a matter of fact, my daughter Maureen related to me a conversation about Shula's children that you had with her. I'm glad you remember that talk. Well, she just recently communicated with me when she evidently knew that I was going to see you. Yes, in Rwanda. Rwanda is one of our neighbors. Yes. I'm very sorry about Mrs. Reagan, but I'm glad she's recovering. Oh, it's been a miracle. She's, other than when we had children, it's the first time she's ever been in a hospital as a patient. Been there many times. Her father was quite an eminent surgeon. And she, for a time during the war, was what we call a nurse's aide, helping out. But, my goodness, you know, the operation was only Saturday. And here she is. Well, Thursday morning, I'm going to go and bring her home. That's very good. Got a call from her this morning. She was up showering. Well, yesterday I was there and took her for a walk through the corridors there to give her some exercise. That's encouraging. It's very encouraging. It's been, well, the doctor said she's way ahead of schedule on her recovery. Yes. Must. Well, it's just only recently, only a few days ago. I was in Canada, so I was following the news on the TV. I was in Canada attending the Commonwealth Conference. Yes. Could I bring up a case of another thing? Even though it may sound as if I'm interfering here, or I shouldn't. You're most welcome. I'm aware of Mr. Gaddafi's approaches and efforts to get a foothold in your part of Africa and all. And I just
like to intervene and caution. I don't think he has worthy causes that he is promoting. I think he has a kind of world revolutionary idea, and I know it has cost a number of lives, forced us to take a drastic action in his country to let him know that we were aware. We had indisputable truth that he had been back of a terrorist act that killed a number of people, including a little 11-year-old girl. So we thought that we should show our displeasure. We did. Mr. President, I started fighting Gaddafi before you started. What? I started fighting Gaddafi before you started. In 1979. Yes. 1978. We were fighting a man called Idi Amin. Oh, yes. He was the president of our country. Yes. Gaddafi sent in troops to back Idi Amin. For heaven's sakes. I was one of the leaders leading the other side. So this was way before you started. Well, then I'm preaching. I'm preaching to the choir. Yes. Well, it's true. I know what you accomplished. Gaddafi sent in 4,000 soldiers, fighters, in 1978. Isn't that funny? I don't know how that escaped me, and I wasn't aware of it at all. Well, 4,000 soldiers, fighters, backing Idi Amin, if you remember Idi Amin. Yes. Yeah. Well, then you don't need any. Oh, I do. Yes, I know very much about him. You don't need any warnings from me about it. No, we don't. We don't. Gaddafi. We don't. But the only thing about Gaddafi, why we're working with him, is on just one point: the south-to-south trade. Yes. He's one of the few people willing to do it, compared, for instance, Saudi Arabia. Saudi Arabia, they have got a lot of oil, which we could buy and give them food, for instance, because they need food. They're a desert country. But sometimes they don't respond very quickly. But Gaddafi does. If you say, I give you maize, and you give me oil, he responds. So Gaddafi is a wide spectrum. Arab chauvinist, yes, expansionist, Islamic fundamentalist, yes, but also South-South cooperation. So we just speak that. Well, it's a great pleasure to see you. Okay, excellent. All right. Okay, thank you. And goodbye. nga bwe mbagambye bassebo ne banyabo nga ntandika nti omulamwa gwa pulogulaamu eno kwe kwetegereza lwaki omukwano oguzze gufa wakati w'eggwanga Uganda n'ensi naggwano United States of America ow'ekitiibwa omukulembeze wa generation waffe alina okulwana nnyo aguzzeewo. Pulogulaamu eno egenda kwetegereza nkolagana ki Museveni zazzaakolagana ne United States of America era n'omukwano gwafiirawa Kyagulanyi w'alina okutandikira agukomyewo ku lw'obulungi bw'abannansi ffenna. Kakati mirundi mingi mu pulogulaamu eno tugenda kudisikasinga diiruzi eziri mu lujjudde ziyite open discussions Museveni zazze afuna n'eggwanga lya United States of America ezo Robert Kyagulanyi Ssentamu zaatagetinga nti obuyambi bwazaabafunako ne bwabadde tannaba kumera mampaati bwe bumusobozesezza okusobola okulinnyirira eddembe ly'obuntu n'okubanga ssaawa eno twalonda Kyagulanyi n'amunyaga. Bwe yabadde agenda okutandika diplomatic engagements zino Kyagulanyi yatugambye his targeting what they call targeted sanctions. Okusobola okutegeera targeted sanctions okukitegeera obulungi olina okumanya Amerika ebadde etuyambirawa era biki ebyo singa biba bijjiddwawo Amerika n'ebijjawo ku mukulembeze omubi esobola bizzaawo etya ku mukulembeze omulungi ne bye twasobye ebikadde kubanga kirizagaana Amerika y'amaanyi is a global power ensi yonna ennaku ng'eyaffe oba ogyetaaga tukyali banaku tetusobola kubanga twakalinnya tulengejje nedda omukulembeze yenna alina okukiikirira generation yaffe alina okuba ng'alinga ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kuteekateeka n'okukola emikago egy'abakirimaanyi. Kaakati ebimu ku bikulu bye ngendo disikasinga wano
yenkolagana eyafa oluvannyuma lw'ebyo Museveni bye baamuvunaana ate n'asala eddiiro n'agenda n'akola omukwano ogw'ekimmemmette n'ensi nga Russia, Iran ne China. Nja kusembayo nkukubiramu akafaananyi omukwano gwa Amerika, Bulaaya ne Canada ogufa eri eggwanga lyaffe bw'ogugeraageranya ne China, Russia ne Iran guliwa bannansi nga ffe banniini nsi we tusinga okuganyulirwa, era omukulembeze omutuufu yali badde asinga kupushingawa ku lw'obulungi bwa bannansi. Kakati puroguramu eno kanjitandike. Bassebo ne bannyabo mirundi mingi Museveni gy'agenzemu mu Amerika okubanga akuba amavi ku lw'obulungi bw'ensi. Obuzibu bwe yakola nti ye buli gy'agenda agenda kweyagaliza. Bintu bingi nnyo bye twali badde tukwataganamu n'eggwanga United States of America nja kunnyonnyolera wamu weewaawo nja kubyawula mu puroguramu ezijja n'amawanga ga Bulaaya kati agali ku kyondo kya Europe saako weewaawo n'eggwanga lya Canada. Ezo ensi ssatu nkulu nnyo eri bannansi b'eggwanga lyaffe, era twetaaga omukulembeze owaffe ow'ekiseera kyaffe nga bwe mwamulonda atereze enkwatagana eyonooneddwa emyaka 4 Museveni gy'adibazeemu ensi yaffe. Naye ngenda kukubuulira mirundi emeka Museveni gy'agenzeemu mu nsi zino okusobola okunoonya obuyambi. Nkugambye nga ntandise n'omwaka gwa 1981 mpaka 1989 ow'ekitiibwa eyali pulezidenti ow'ama40 Ronald Wilson Reagan bwe yali pulezidenti ng'abulayo emyaka mitono awe constitution ekitiibwa aveeko omulala ajje, yasisinkana Museveni era bano basisinkana mu White House. Bassebo ne bannyabo October nga 19 nga bwe mbalaza akatambi.